Buju munapenda nini? Wanawake munapenda nani? Sumula. Bana mwe mwagala chi? Bucha. Bucha. Mwagala chi? Bana mwe mwagala chi? Saka mukale biri. Ku yellow ne white ne red mwe. Na akaiba kwa yala kwa za guy ali mu control room bamita Steve. I want him to watch this show and he sees legends speak. Legends, yeah man, true. Now 10 years in the industry dominating and there is a lot we have to talk about. First of all, emyaka giri emekaka akanyimba. Akayimba kaweze emyaka kati 12. Emyaka 12. Ng'okakubye. Kani akakola? Kali myaka 13. Gundi yakakola ani? Washington. Washington yayingira atya Firebase. Firebase. Washington nze nsoko kola Washington yajja ne Bafana. Nga bayimba mu church. Bafana? Kasendwa Richard. Kasendwa. Ajja ngamba bagala kola album. Ewa mu Dream Studio. Agamba nva America bichi mutata wange pastor. Nebagamba yes. Mwina sente meka. Ndisogera na ba YouTube batana sente. Mwina sente meka mwe. Nibatubuli awo sente ze baina. Nimba twalira Eddie yawe. Nimba twala mu Dream Studio. Baina nyimba ze bali bakolanga bali yali group yaba gospel artist. Ebiseera ebyo. Atugenda tuyimbe wakayanje eyo. Kaje bayimbira. Ate nafe tugenda tuyimbayo. Najja ne tukola album ya soka. Nena atugamba nze manyi production. Yasoka kuyimba. Washington muyimbi mulungi. Is a good singer. Ya namulaba munyimba ijijimijo there are some songs he did. Yes, backinga yimba mu studio wote ukoze olimba asolo ku backinga bulungi Washington olimbalo. Ile nyimba za Bebe Cool singa omunyizi mu backup zani za Washington. Yes. Nangamba asolo ku producing ali mugamba okikale. Ningamba Tony Halls. Ono mwana mukwa. Tony Halls ali main producer. Tony Halls ali main producer afe. Ye yaddawo nga Eddie yawe abivuddemu. Kati Eddie agenda America najja nakola studio Dream Studio. Wakola Dream Studio. Engage yali Tony Ngorida amanyi kuba keyboard nokola production. Basindika ebyuma Tony Halls ne bazimba studio ne Bobi Wine ne baganda baawo. Tuzimba studio eyo. Nafuka main producer wa Dream Studio. Tony Halls. Kati bonna ate Tony Halls bamusanzeewo. Itaka Tony Halls yayigiriza ne Washington elisinga. Yayigiza Washington production. Kakati nina ekibuzo kyenjagala okukubuuza because now today we are playing old music and of course it's the time we have to abantu tubalage ku Jevudo w'endongo conversation. Bebe Cool ono. Kino ekibuzo njagala nkikubuuze because bingi nnyo but njagala nkibuuze leero gwe. What is the real mystery of hate? Eyali wakati wamwe naye. Where does it go sour? Firebase twandikito walanena Bebe Cool. Because ebintu mbigatanga ndaba waliwo ekimisinga. Bebe Cool omanyi ffe tuli ba ghetto youth bawo kamocha. Kati nga ye Bebe Cool yalinga asula eri muzikalina zawe zikamocha. Yes. Katumulaba avimba nnyo. Yana avimba ona parking egali yawo na tuita ko nga tulya bili kawaawo bukomando bwaffe tumulaba. Aitanga wonga avimba. Nenga ate chaliwani wa Bobi anga chaliwa Eddie yawe yalinga ajjanga wao nga aga Eddie yawe ngomanyi ya masape goli ava America bichi wasegedde ate fa tuliba ghetto youth kati nga chaliwani yo Eddie yawe wa Eddie yawe baya wenga jana ne boogera ne banyumya bino ebyeri ebyebwe ffe tugenda bweru okitegeera kakati Bebe Cool ebanga eryo nayo na Bobi nataka goma kalubendera etanaba kutaka goma kalubendera nga Bebe avuga nga Bebe Cool yayi nayo zitune ezikola ki ezitambula kati agenda okuva jave Nairobi agenda okujjanga nalo kagoma kalubendera nga lukuba era mugamba jakusobola nga bommanyi kijja kuba kyakabiri yongera amaanyi mwana biki Bobi nakola kagoma kalubendera ne kayita mu bulungi nnyo kati bajja okusinkana ku bivulu ajjala Bobi Wine nga akuba twalina ekivu kitwaliko ekya promotion z'omwenge ajja amulaba akubira ddala amulaba akuba amwana ajja
kati netujja ntufuna skande emu yali ya kamiliyoni tuba tuperforminga twali katwe awo mukasaawa awo wansaawa mukasaawe kamiliyoni ajja atuyisaamu convertible bubi nnyo nga mwe muli ku stage tukubalaga waffe ninga mwana Bobi ne mugamba nola chayo bwatuzoleeza mwana abantu ne bawunga ne baduka ne bagenda ne kamiliyoni ane chali ono mwana yetaga okubazisira yatago isamu egaali tujja musalako ninga Bobi mwana chali omulabe ntichali mulabe nitugenda mu studio twavaira tulwanye ko olunaku nezigende kamocha atuke kamocha Bebe Cool najje kamocha tutandika funtula tutyabule nebagatta kati funtula yakoyo yali promotion company neka twali tukoza akayimba nga kabaketa funtula tyabula okitegedde ate nga promotion gye tulimu eyo ya funtula netugiteekayo kakati bwe mumale egaali ewe marogira nga mujja munyumiza ku Bebe oba Bebe yakiraba Bebe yali ekatwe yali nakiraba nagamba kachali kalineza tukalageko netugende kamocha ne ba black boy tulumani so awo ne mukwatagana ne Bebe kata tukwatagana ne Bebe ne musoka muteekeza lawo liri nti abadde abeera eri mu bagagga nga mu abazala wa mu ghetto nga ana yategedde nti yategedde n'amanya abantu ba youth nabo balina talent okitegedde n'abuukira ekitambula tukuba tune kakati awo katono nyo ani akola Firebase ebyaddala who is because in Bebe Cool statement ye yaditandika is it true ye yatandika Firebase Bebe Cool si yatandika Firebase ng'erinnya Bobi Wine kenyini yali yiya Bobi Wine yiya Firebase n'abya ne idea nga ina Firebase nenga kamocha nga akyogera kamocha Firebase kati Bebe Cool wajja already yasangawo ba Firebase batulumani ba black boy okitegedde kati Bebe Cool ate nze ndi mutame ne Bebe Cool nga tujja ate mu Firebase gwe nawe wajja kati nze Bebe ate yali chali wange nga twasinkana ke Nairobi nga ndaba nkuba zibuju ziri embi kati ne mugamba kati kye kitambula namubuza kye kitambula nangamba jangu ku Firebase already nga Firebase weri na yenga terina muliro go na maanyi tena tikola ki kututumuka nnyo kati Bebe Cool ate yajongera amaanyi the idea was Bobi Wine yes but Bebe Cool amplifies it amplifying najongera fuel nekuba kwa kati atwaina nti kamiliyoni Liona Island Liona Island ne Firebase kati ntegedde we mwegatira kati awe njagala today so you've created life where does it go sour ate ey'empalana eno because Bebe Cool shows can't rub shoulders with Bobi Wine and same ways where does it go sour when njagala awo wennyini awo tasobola kujja kola ki kusonyiwa bwati kusonyiye mwana twesonyiye biki twesonyiye akasajja kasigala akasajja abira mulinga ga mwana akasajja kasigalayo kuno n'anooma tele bamusabula mundoza birakere okuno Bebe Cool bamusabula kansooke twetolole mu small time tukole ku sentu tukyali ne bucha tusooke tubanyumize mwana disco bano tubamanyi gyebudde